Ninga ndozo ndaba ndoza wenkoze. Mashugo omwagala. Tekibuuzo kibina okutta kitta ky'obuuzizza walayi tewandi kimbuuzizza. Ku ngeri gye nfaananamu wano ku lulwe. Kubanga singa omwagala singa tewakkiriza muwala kubeera mu nnyumba. Bimanyi Sitaani yake. Kaaba. Kaaba. Sitira bino bituulamu nze emboozi z'abaagala nanzitya naye kaaba. Nene yinza okuba eno evidiyo yange neesembyeyo. Eno evidiyo yange kyemmanyi eri ku ezo ezisembayo. Omukyala muyite. Ajja kulaba. Bebi wange nkoze buli kimu nze mu inbox yo nkubidde amasimu byonna mbikoze. Totemya bubaka. Nkoze buli kimu. Yaŋŋambako kolumu yakola posting agamba mbu abasajja abalala beetonda na bimuli beetonda na chocolate nze neetonda na kusalako nviiri. Ekintu kyannuma. Naye kankugambeko ekintu kimu nze njagala nnyo enviiri zange bimuli bifeedinga. Ebimuli buggwangawo ddakiika budakiika. Nimanyi ekibaita omuntu okusalako enviiri zakuliza emyaka n'emyaka neŋŋamba kansaleko ku lulwo. Nkoze buli kimu ku lulwo. Laba nze nawe nfaanana. Nkyasobola kukwana ddala. Baby, please. Tokaaba guma. Omukwano guluma. Nalabye omuvubuka yasazeeko enviiri. Yasazeeko enviiri n'agamba akawala mbu nakuya nasazeeko enviiri zino nkulage mbu neetooze dance. Wenna ofaanana omuguyu. Faanana omuguyu. Yenna asazeeko obuviiri. Oyo omukyala gwe weesalirako enviiri tokiddangamu. Brown Skin Events YouTube channel twabagambye leero nakyalidde Maka Pro. Tuli mu apartment, ladies and gentlemen. Era eno gye mbadde gye nsanze mwana mulenzi ng'anyiga ebiwundu. Maka Pro era weebale munnange tukwebaza kuba ono singa yafa dda. Ndi n'omukyawe Flama. Kiki Flama? Kiri kikya bro. Abatulaba ku Brown Skin Events. Manya bampita Flama sigera gamba nti ndi bulungi. Tosobola kubanga oli bulungi ku ngeri gye ndaba gy'okaaba mu kiki. Bebi wange yankyaye. N'ebintu bino eby'omuwala oyo akukyayisa kiki? Nsonga kiki? Omukazi ye agamba yes sijja kwewakana kale. Yansanga n'omuwala ewaka naye omuwala saamuyitako. Omuwala ayingira ati. Nange saamanya nti watya we yayingira. Navuddeyo ne mbagamba eno story nga ebyali abamu ne balowooza comedy. Era nange nasose gamba. Omuwala saamuyitako waka nange namulabiraawo. Wali togaddewo nnyumba? Ennyumba yali nzigale. N'omwekanga bwekanze mu nnyumba. Naye sina kye nnakola. Sure. Sina kye nnakola naye era kuba bebi wange yaganya okitegeera. Twali kye twakola. Wamulaba n'ogamba otyo. Yo weekanga n'olaba omuwala. Tolina kye wakola. Nga yayagala naye nga zisaagala kuba nali nyina omukazi. Wamugamba yali akimanyi nti olina omukazi. Yali akimanyi kuba omukazi yali amulaba omukazi mu postinga buli wamu gyali. Buli nayagala oteekawo embeera awo. Ne bebi wange kyensinga okwagala bebi wange saagala kubanga bijja kwongera kunyiza bunyiza bebi wange. Ekikulu kya bebi wange kkomaawo. Ondaba wenkoze endowooza. Nasazeeko n'enviiri zo wazirabye. Olaba omutwe gwange gufaanana. Guno gwonna mukwano gwe gukutuusizaawo. Nasazeeko n'enviiri mwana. Bwalaavu. Naye bebi wange omulungi. Simanyi bakugamba ebigambo. Wali mukazi asonyiwa. Tewaliwo otyo. Naye okyuse nnyo. My love, nze nkaabya amaziga nze nampeddewo ndi mu kuggwaawo. Kimanya I can't live without you. Gwoba olaba ddala ngenda beera ntya mwene embeera wootali. Nze nk'oyo kaaba. Obaddewo otya paka kati nga tewaliyo.
tondaba wenkoze yakagenda wiiki emu nze nakati wana amalayo omwezi ngenda kufaanana ntya kale kikyayagala nkomewo n'enviiri ozisazeeko lwaye nabadde ngenda nakwetta era abasinga bayirayo kati simanyi nakumanya kikyamu simanyi nakumanya paka nakati nze gwolaba era taba kuba Mac Pro oyo era okusanze wano ne Mac Pro ne ngamba singa nafudde Mac Pro yeebale taba kuba Mac Pro kugambye olunaku lwenfa lwe nali ngenda okufa lwe nali nsazeewo nti kola olwo ndayidde kanfe Mac Pro yankubira essimu ng'alina show ye egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 March egenda okubeera kukola saawa kyokka era taba kuba Mac Pro era gwe mba mulina okwebaza ye Katonda wammwe era nkusanze wano ne ngamba omukyawe ono si yafulamu omukyawe ninga ndowooza ondaba ndowooza wenkoze nashuga omwagala ekibuuzo kibi n'okutta kitta ky'obuuzizza walayi tewandikimbuuzizza ku ngeri gye nfaananamu wano ku lulwe kubanga singa omwagala singa tewakkiriza muwala kubeera mu nnyumba bimanyi sitaani yake kaaba sitira bino bituulamu nze emboozi z'abaagala nanzitya naye kaaba naye neyinza okuba eno evidiyo yange neesembyeyo eno evidiyo yange kyemmanyi eri kwezi ezisembayo omukyala muyite ajja kulaba bebi wange nkoze buli kimu nze mu inbox yo nkubidde amasimu byonna mbikoze totemya bubaka nkoze buli kimu yaŋŋambako kolumu yakola posting agamba mbu abasajja abalala beetonda na bimuli beetonda na chocolate nze neetonda na kusalako nviiri kyekintu kyannuma naye kankugambe ekintu kimu nze njagala nnyo enviiri zange ebimuli bifeedinga ebimuli buggwangawo ddakiika budakiika nimanyi ekibaita omuntu okusalako enviiri zakuliza emyaka n'emyaka neŋŋamba kansaleko ku lulwo nkoze buli kimu ku lulwo laba nze nawe nfaanana nkyasobola kukwana wa ddala bebi puliizi tokaaba guma omukono guluma nange simanyi kyengenda kukola saagala nnyo okusala gwakawala buno obulamu sibusobola nze ddera olaba nze buno obulamu bwe ndimusobola sibusobola nga sirina bebi wange tubadde tupulaninga ebintu bingi nze kagamba olunaku omuwala wagenda oyo gwobadde olaba nga atalina kyaliwo kakasa ngenda mumugjawa yesa abawala mbalaba bangi era n'abajja mu inbox yange bangi nga bagamba shuga tomukaabira nze wendi nze saafuna muwala mulala atali shuga kuba yali yantegeera shuga nawe obadde olinamu ensobi z'okola olumu sigamba nti oba oli perfect nze nga mbadde ŋŋumye togamba gwe tolinayo nsobi yonna simanyi bali kuvuga speed bangi bali kugamba bingi ono agamba byani ono agamba ono agamba bino niddala bwobanga kituufu obadde onjagala ng'omanyi bye tubadde tupulaninga funamu kali akatima akalala ogambe flama ewaawo ayinza okuba yakozeemu ensobi n'ayokya sinnaba kwegaanako nefunako kopaati endala shuga nkwagala era ndisigala nkyogera newe ndiba nfudde kuba obudde bwonna nze nsobola okufa busoozuuka ku makya nze nga nesse kati nkoyo okugumiikiriza fulama tewetta omukwano tegukutuusa ngenda kwetta kati nkole kansi obeerawo watali mukazi oyo ngenda beera mu bulamu nti obutali mukazi sigwasoose abantu babakyayi ekyange kiyitiridde anti kati wegayirira omukyala akomewo bebi wange omulungi gwe mukazi asinga obulungi mu Kampala gwe mukazi akyasinza obulungi mu nsi eno bambi mpulirizaako komawo nze sitera kwogerawo enti nze era ndowooza nze mba mumpulira nze nkola vidiyo zange nga njasama njogera naye nakakkanyi nkole kiki kyowulya kyoyagala kale kiki kyowulya kyoyagala ŋŋamba ngenda kukikola walaayi ngenda kukikola ku lumayira kyalajja kusaba emmotoka ngendaga kino kibeere emmotoka bagenze nnyo wala tuteekayo yamaaka pulo yatujja jjiiri ati situndwa ensigo yange
mukwano we gukutuusizza wano nedda ati sinjatunda ensigo nedda kati nsazeewo okukola buli kimu ku lulwe Fulama gwe mmanyi simulabangako bwe nti naye kennyini simanyi ndi ntya wano mwene embeera we nti ngituukamu ntya enjaga kino kibeere ekyokuyiga eri abavubuka mwenna olaba oyo omuwala gwobeera naye waka gwe gulaba nga talina kyali olunaku lwaliko ate ekkubo n'avaawo n'agenda abasajja bwe tuba tulina abawala bwe tubeera nabo tetusobola laba value yaabwe nga tubalina naye olunaku lwagenda ojja okukakasa nti value eweeri osobola okuba n'abawala bonna bowulya bw'oyagala naye olunaku oyo gw'olina gw'olaba nga atasaana waaligenda okumuzza ojja kasa nti tolina bigambo bikwana osobola okukwana buli muwala gw'oyagala n'okwanakwana abawala b'oyagala naye olunaku oyo gw'olina gw'olaba nga atalina kyali waalivaawo mu kumuzza kwe ojja kukakasa nti ebigambo ebimu tebikola abawala abamu balabika omundi gumu mu bulamu ekyo badde okimanyi ng'apiyalinga once nga watambula n'agenda nga talinga nga kikuula ng'alinga nga ulaba ekikuula nti bwe kiva ku muti ne kigwa wasobola okuddayo ebikola ebirala bingi naye kyo tekisobola kuddako kati abawala abamu batyo kati ne shuga waate waali nti alinga ekyo ekikoola bwe kiva ku muti ebirala ojja kubizzaawo ebisinga n'obunene ebirabika obulungi okusinga kiri naye kyo kyennyini okuddawo tekisoboka so bino byonna mbyogera abantu bangi badde baŋŋamba oyo omuwala si asembayo oli muvubuka biki era kimbadde njagala okugamba nti sikwokomye yes si kwenkomye gwe nga gwalaba naye kati nze abeera naye wali mmanyi nti kikwenkomye okitegeera abawala bangi nnyo bensobola okukwana siri muvubuka mubi nnyo nogooza lwaki shuga alina ekyenjawulo ekitali ku bawala balala gwe kyotasobola laba ali wabweru kati gwe naawe okimanyi waliwo omusajja gw'ososanga n'akakazi nga kabi tekategeerekeka naye nga musajja alina ssente nembeera nga mwebuuza lwaki omusajja oyo alemedde ku kakazaako nera ogenda okutunuulira n'olaba lwaki akalemeddeko ng'olaba kalina ekyamaanyi olwo omusajja omu yayogera n'agamba gwe baabuuza ssente zonna z'olina lwaki akakazi kano kuwateeka mu zino ssente nga ke kakaziko n'agamba nti ekyobugagga kyange ekisooka nga temunaba bwabugagga byenyina mu motoka mayumba biki ye mugagga wange kubanga singa siye singa sibirina kati ne shuga waatyo waali kitegeera ekyo kiri ku bya bulungi mbu mulungi nedda abaana bangi abamusinga bensobola ofuna naye waliwo ekyamaanyi kyalina nga kikwata ku bulamu bwange nga waatabaawo sobola kyova nga mbagamaze n'okussa sikyassa nsobola kati ntambula neyinahira ogimanyi ene yagundi ntambula nayo kuba buli kaseera nfuna zaataaka zinkuba ku lulwe naye nga lwaki yagala kundaba nga nfudde byagala kundaba nga nfudde nfe kuba nsobola woŋŋamba nti nfe kuba kati gwe neekuumira so kuŋŋamba nti nfe nenfa naye Fulama omusango guno okkiriza nti gukusinga omusango gute gunsinga kubanga ye omukazi kyagamba nafuna akakazi nenkatwala ewaka netukola byetwakola ate mbadde nga nzija nkola kinkikola waatali ekitali kituufu nze nga nze kyeŋŋamba nti kifu okitegeera yesu omuwala yamusangamu era saamweganako mu vidiyo zange omuwala saamugambako mbuno teyali waka yesu omuwala yaliwe waka okkiriza nti yaliwe waka n'okukonkona n'oggulawo omuwala wali naye yaliwo shuga we yakonkonera oluggi okujja munda omuwala yaliwera naye yamulaba beeraba maaso kyekyasinga onnyiiza oli n'atambula n'agenda shuga ye yagenda bugenzi teyalina kimu kye yakola n'akyuka n'agenda teyalwana waawo kanakolako kali ate kaagala kukola ki teekawo mbeera naye nga talina kye yakola yatambula n'agenda naye okuvaako olwosida nga mukwogera naye kyati yange naye enkalo taddangamu kusindikira message wadde taddangamu kwogera nange kigambo na kimu kyonna nkoze buli kimu okuleka nange mulabulabi ku TikTok nga naye w'omulaba nga akoze vidiyo naye tetwesinkana wantu wonna kale ati sinze mba njagala ati sikale ne mba mulengeddeko bulengezi nga tali nange naye nga mulabako bulabi kyokka kye njagala
kati oyagala mwagala nga ali eri kale ati simbere nga mulabako mu kifo kwa kati bwe bulamu bwange wansembeera buli kimu kitereera akwago tona kitegeera kyenkugamba singa bwe bulamu bwo singa tewakkiriza era sakkiriza muwala kujja mu nnyumba yo omuwala era saamukkiriza yeereeta bwereesi leero mpulirizaako eno si koodi ya bro yogera mazima nange saagala mbeere ku sayidi yo ya ekyo kubanga kirungi mbigattamu nange sibitegeera njagala omulabi afune ekifaananyi kino omuwala oli mu nnyumba ozuukuse ate olimu naye tomanyi waayise ayina kisumuluzo kyo ono omuwala ayina kisumuluzo kyo alyoka ayingire mu nnyumba nti ne mukyalawo shuga yayesooka mala kukonkona okuyingira ate ono ye naayingira buyingizi ekibuuzo nange nkyebuuzizza emirundi mingi nze nganze omuwala yayitawa nange nze nyini sibitegeera kwanze siri mwenzi banange bebi wange saamwendako nze kkiriza era nze sigamba mbu noba neewaka noba neegaana naye bebi wange kino kyona kikugamba nga bwe nakugamba bulijjo sobola kukwendako era saakwendaako nga naawe wabyewuunya nange wenne kati wembyewuunya kyali kiti omuwala yajja atya omuwala yajja atya oyo ddala menke nyini sibitegeera paka nakati omuwala oyo se mukwano gwo yali mukwano gwange tetukyali temukyali kuva wano ye babakwata tetukyali gwe kyoba osooka otumanya twali tetukyali bamukwano kati wamusanga busanzi tebanga nange nkyakyewuunya omuwala oyo yajja atya okuba nga yatuuka mu nnyumba yange twali tubeerawo yesi nga mumanyi nti gundi naye nga tetukyali bakyali nnyo nga bwekyali kozi twali twedeetingako omuwala ofuna shuga nga omuwala mwakitadda ya dda nante kubanga before sugar mwali mwina omukazi gwe mumanyi ku internet sikyo kati oyo talina ku internet tesaamuteeka nako tali byadda nga sinana kujoininga TikTok avaawa leero kyesinga okwagala kunena obudde mukazi wange kukoma kubanga nakakazi kati basagala naddemu akawulireko nga nkoogerako okukomawo koyagala akomewo anaakomerawo ku ki assurance ki gy'omuwa wallahi ebyaddala njogera nedda nga bwe nagambye nti kyona kyawula kyayagala olaba nasalako enviiri zino nsobola okukola buli kimu ze mbadde ngenda kwetta era nalabye Miki ng'avaayo ng'akola vidiyo awo nga omusajja takaabira mukazi pozi nga tomwagala leero omusajja yenna teri musajja kino njagala nkikugamba okuva waliwo kitegeere tewali musajja atasobola kwegayirira muwala gwalaba mu value tebagenda kwegayirira kubanga tebakwagala gwe baagala bagenda kumwegayirira bagenda kumukolera buli kimu asobole okukomawo gwe bataagala gwe batalaba mu value go just oli bahala era bagenda kukulekaawo tunyagala nkikugamba ekyo kibuuzeeko abasajja abalala nga sinze kuba kubanza ni mwana muto kibuuzeeko ku bantu abakulu gujja kwebuuza lwaki osanga omusajja ng'alina omukazi naye nga buli waba agenda okunoba omukazi n'abanga agenda afuba n'agenda ewaka ne yeegayirira abamukomyewo naye nga ate asobola okwakisesinga mukazi yenna gweyagala ng'alina ssente wabaawo ensonga lwaki kitegeera kati yeyo ensonga yokushuga kati ensonga yange ku shuga okitegeera omusajja ayina nga alina omuwala gwayagala tasobola kumuleka agende fe abasajja tulwanirira nnyo ebintu bye twagala kitegeera so yes nabye Miki ng'ayogera ng'abyogerako professor era yagambye nze mu kirasi z'aba student sirimu okitegeera n'agamba wandabirako we bati nze emboko 5 nga tewali kuteesa fulama shuga shege ziba zinkutte miggo giba ginkwatiddewo kubanga nkabira nti omuwala nage saakutegedde awo naye waayo oli muntu kati nze nkugambye ensonga omusajja yenna akaabira omuwala gwayagala ekyo tebakulimba omusajja yitakaaba
Yes oli agenda kwegumya agambe tebinnumye nenga naye ku mutima akiwulidde. Ku mutima nga akiwulidde gundi yiba agenze. Esagala abasajja baddeyo bagambe ebyakola ebisi by'abasajja biki, musajja takabira mukazi, musajja takola ki. Badde ki? Ku muntu gw'oyagala nno ogenda kukaaba. Ku muntu gw'oyagala ogenda kukaaba, ogenda kukaaba, ojja mukomyawo, ojja kukuba amasimu. Era gw'olaba omusajja wo takkaabiddeeko. Nga bw'osibamu ebintu osibamu essaati nga wakuleetera n'endala genda. Osiba eno ng'agamba n'ensawo kangi genda. Okitegeera? Omusajja omutuufu alina okubuuza olaga wa? Byondekawo ogenda kundekera ani? Bibyo okimanyi sisobola kubeerawo w'otali naye nga ate mukulu kuggwe asobola okuba nga na mukulu kuggwe nga wagala n'okuzaalibwa nga ye yazaalibwa dda naye nakugamba tasobola kubeerawo w'otali. Kusinza ku ebondi gye muba mu creatinzemu akaseera ke mubadde naye. Nodero kankigambe abantu betusinga okwagala basigale mu bulamu bwaffe sometimes tuba tetwazaalibwa nabo. Nti oba twabalaba dda tubalaba bukulu. Kati nga Mark Pro asobola okuba nga ebintu byambeereddewo bisinga ne famire yange. Kituufu kisoboka. Tumiitinga abantu mu jjane yaffe ne tumiitinga abantu mu bulamu bwaffe ne batusingira n'ab'eŋŋanda zaffe. Tulina ab'eŋŋanda zaffe basisita baffe ba anti baffe nga bakola mu gavumenti. Naye nga te buli wofuna ekizibu okubira Mark Pro atakwana mu gavumenti ghetto youth munno. Sigamba mbu ino famire yo namba yo bato girina. Tuba nazo. Naye twamanya abantu wawe balina otuyambira otuba tugenze mu famire z'ekika nga waliyo emikolo twabalekeeyo. Then tubaako n'abaffe tugamba nti ono naye alina kunnyamba wano. Kati nga Sugar wemba mukaabya ningamba Sugar baby komaawo oli na commenting n'agamba kazi wakitoka esonyiwa. Oyo aba alina kyatannaba kumanya. Sugar ayinza okubaga omulaba wawe wa Sugar bwe nga just omulaba omwana wa TikTok nenga alina party gyazanya mu bulamu bwange nga y'amaanyi nga watajibaamu teguggwa. Osegera bazadde baffe tuba nabo nga tubayina ni waliwo ebintu ebimu kati nzola muzadde wange era kyemmanyi sinze nzekka n'abalala osobola okuba ne muzaddewo nga gwe okwogera naye ku ssimu omukubira ku ssimu mu mwezi okikola omundi gumu naye ng'omwagala naye nga nte waliwo omuntu oyo okimanyi naawe omuyinayo nga tebuziba nga toyogeddeeko naye. Nkitegeera bazadde baffe tugwa mu bizibu ne tutya n'okubakubira essimu kubanga ajja kweraliikira asule nga teyeebase naye nga gwolinayo oyo gw'ogamba nti ono ye bwe mukubira essimu lukibu kiba kiggwa. Kati ye Sugar kunze kitegeera mukubira essimu nimba nga nina obuzibu butya nangamba kati kola wooti ne wooti kubirako ku ono toba ti Mark Pro ali wange ne sometimes ngenda nayo okumukubira ngudi nina nti gwensoose nangamba okubiddeko ku Mark Pro ate yena akujjukiza Mark Pro olwoko omukweno ga Mark kino kati oyo wali era oba toyina muntu mu bulamu oyo nga ghetto youth yenna omuvubuka yenna oba omanyi toyinayo muntu gw'ogamba nti kino ekintu nandi kikoze naye lwakuba gundi sigenda kukikola. Omanyi oli mabega n'ensi dero olina okufuna namba y'omuntu gw'ogamba nti ono ye 911 wange nti wavaawo oba kuswala nja kuswala ninja kukabira mu kamera wekibanga kyekigenda okuntaasa akomewo. Yes bagambye okabira otya mu kamera manyi kyenkabira manyi value ye. Yes nizo kuba wali lisasobola gira wawe nakolera enso kyembadde ngenda okugamba singa wali manyi value ye. Tegedde ekibuuzo kyo yes naye era ensobi zikolebwa abantu kubanga tewali muntu atasobola kukola nsobi omuntu yenna akola ensobi. Ne mu Bible Yesu yagamba atakikola nkoba yabakola ekyo. Olaba ne machine ze nyini ze bakolanga zo machine ile tukessa nevaako kati olonzo omuntu funa tukola ensobi niyo bawo 999 wo 911 wo gogamba nti oyo kiba kiggwa kitegeera. Yes nizo kuba nswaza abasajja nga bamwe bagamba nti nizo kuba sikola nga abasajja bwe bakola nigwani yakugamba mbuno omusajja alina kuvimba buvimbi nga ntakoze ensobi. Sugar takunyizangako. Yes anyiza
naye ate zesobola kukomparinga kinyiizo kyange ku kiki ku bibi. We watuukira okuba n'omuwala mu nnyumba yali akunyiiziza? Sugar nga y'omu, of course nawe era okimanyi ensobi zibaawo, ensobi azikozesa so akwogera waneeno. Naye sinza comparinga nsobi za Sugar z'akola obusobisobi kweni yange. Kwegamba olaba nawe eyo yasooka. Yes, era kyova nga saakyewakanako. Eno nenemu naye era woba nga kituufu Sugar onjagala, ozawo era osobola okukitegeera. Osigenda kuvaayo kwevimbya omusajja talina kukola ebyo. Kubanga tebalina bwe bakiwandiika nti omusajja we yeetonda afa, waliwo bwe bakiwandiika. Era kati abavubuka abamu waliwo message ze nalabye awo bisigaye nga nsindikira message. Kazi nakulabyeko ne wano mu town teguggwa, biki yosiye mukazi asobola okukulwanya. Okitegeera kati kakugambe kinene. Omuwala omusajja yenna akkiriza omukazi akaabe ng'alaba. Tabambola okuba akazi kamusindikidde message ku simu n'akalekako nga kakaaba nagamba ndi sita obukazi bunkaabira. Sitalumya abakazi. Teri sitalumya abakazi. Ago just maalo ge gakusumbu. Ekitegeedde sitalumya abakazi. Sita wakola ensobi yeetonda. Okkiriza nti oli mu nsobi era ne weetonda. Tewali kigenda kukujjako. Kigenda kukujjako ki? Kigenda kukujjako ki? Ekitegeera tuba n'abawala abatutegedde nga yakutegedde ate tugenda okulaba value yawe. Kinagambye ku ntandikwa nti ogenda okulaba value y'omuwala nti value ye ng'amaze kugenda. Teri alaba value ya muntu nga mulabaka nga waali. Value yo oza obutagira, oza obutalaba nti wavaawo waliwo space, oyinza obutakiraba. Oyinza obutakiraba. Naye olunaku lwagamba nti kati avuddewo. Okitegeera otandika okulaba value ye. Newe kiba kisiimuula. Wekiba nga weekiri awo ojja n'okirinnyako n'ogenda. Naye wekiba nga tekiriwo tosaalinnya waawo n'ogenda. Era omala noonya kisiima ky'obujo ky'olinnyako ogenda. Kati buli kimu kiba ne value nga kimaze kuvaawo. Wekiba tekiriiwo so kisa. Omanyi? Naye wekiba nga weekiri. Story eno saagala kusala nnyo gwa kawala. Saagala ng'ambe nti Sugar talina komawo. Omwagala. Naye ngenda kunoonya ku Sugar kuba waliwo ekitagatta. Bambi mbadde nsaba oba oyogedde naye nakkiriza oyogere naawe. Bambi nsaba busabe mugambe neetonze. Simanyi oba nakkiriza okwogera naye. Kale ati esi gwe oba osobola okwogera naye kuba kimanyi ajja kukukwata. Pagwe kyonna kyewamu. Olabadde ero kintu kimu ky'otamanyi ku Sugar. Olaba oyo omwana. Yesu asobola okuba nga nze antaddeko embeera naye tantaddeeko mbeera mbu nno ye ayagala. Just media emuvugamu speed. Naye kyemanyi bwe mba mumusinkanye wano kyova nga neewala. Kubanga yamanyi weakness ye. Tasobola kummeetinga n'atansobola. Tasobola kukola ku muntu akaaba n'ateesikamu. Kyemumanyiko tayagala kukaabya abantu, tayagala lumya abantu. Ali soft hearted. Yeah. Era kyova olaba nga aneewalira wala. Ati sabiri nga tannengerako kubanga wannengera nga nkaba abajja kutendewalirwa nsonyi. Sugar wamugjawa. How did you meet? Kati Sugar oyo waliwo omuwala yali mukwano gwe. Sugar yamundeetera bayirayo kati kankunyumize Sugar omutuufu. Olunaku lwe tuggulawo night yaffe ku tonic. Lunaku lwe meetinga Sugar. Nali nfulumye n'akakazi era ndowooza baaliwo awo ku night ng'eggulawo lwakala ke najja nako ku tonic. Akuba saagala kwogera linnya kanyiiza nnyo. Kati akawala ako ke kaali kakwano kaani ka Sugar. Kati kaŋŋamba njagala kuleetera mukwano gwange akubuuzeeko. Mugamba kisoke naye twagala kugenda akakwatwa night yali nga obudde buzibye twagala kugenda waka ssaawa zaalinga 10 twagala kuva mu night tugende waka. Kati omuwala mugamba omanyi tugenda kwemitinga olunaku olulala. Naye ng'oyo omuwala ayagala kukola kikutulaba. Nagamba ndi mukuva ntebe nzijja temugenda. Tufuluma tuba tuli awo kwa kamwesi wabweru. Bode ejja. Ndolaba akawala. Boy nali nyina omuwala gwe naye nga ye mukazi wange.
nenda b'omuwala muganda wange n'ebigambo ne binzigwako nga si mulungi bulungi wabula ng'ayogera bulungi ng'awunya bulungi nga buli ekimuliko kirungi kakyali wange nali naye ng'agamba ono girlfriend wange amumuteereyo yuka naye sobola kulaga mbuno akazi nkaagadde kubanga naye nyina omuwala njagala okiplayinga cool njagala nefuule agattira oli muteerewo ono naye nga mpulira ku mutima kinnuma kati lumu bajja batulako twatubeera ffenna n'oyo kyali wange twatubeera ffenna kati obuwala bujja otulabako bwajja bubiri kati akange twafunamuko obutakkaanya nga wayiseewo ndowooza wiiki nga 3 ne twagala okukita kati oli ye n'asigala ng'akola ki akyakwana shuga nga bo bakya shuga ajja n'amumiitinga biki nga nzija ne mbasangawo awo nga bali mirembe gyabwe biki kati wayitawo ndowooza mwezi nga gumu gayi bafunamu obutakkaanya ne shuga amugoba wamugoba nze nasigala njogera ne shuga mpola njogera naye biki kumbe shuga naye kyakandoza yali yanjagala dda omanyira no ati bulira nkugamba naye kyaka yali yanjagala dda kati ngendo kizuula nti ono gayi wange gwe nali namuteerayo bali bujo tebeeyagala jasi yali akyakwana akyasika muguwa akitegeera kati gange mugambako nimugani mwana akaziko kewagobye yesu wakagobye naye akawala ako wala kamaanyi kunze ndaba akaana kamaanyi kaddala gayi wange ngamba yesokegezaako naye mwana akaluba ate gayi wange era alinamu ku ssente nga ye alinamu aye nga toopu nga kamugaana nga ye alaba nze okunzikira kigenda kuba kizibu olaba baganye ye alinamu ku majja olwonze ngera ayitawa nengezagezaako awo bikiki nga njogeramu obugambo butono naye nga teguggwa nnyo nga sikakasa nti njagala kubanga nkimanyi tasobola kunjagala muwola mulungi nnyo bamuwadde ne ku ssente n'azigana mulaba abeera nnyo naye ne bozambe nga namulaba abeera nnyo n'abayimbi awo basita ba tiktoka nga nze agenda kunjagalako waki so we navaayo ewakyali wange olwo nfunye ewange nze tandise okubeera nzekka shuga loza yali muntu wakubiri ku bagenyi banasooka okufuna ewange naye nga ajjanga kyali wange era nga wetutuuka obudde bw'okuddayo addayo tetuddawo nakwekwatako yadde kyali wange naye lwali lumu ne mugambako ne mugamba omanyi kyaddala ebbanga lyonna limaze naawe nga kyali wange ebyaddala mbadde nkulinako crash olwo oli gw'olina emabega ye temwaddiŋŋana nze bayira yesitera nnyo kudda nze sinayo ex wange nali nziridde amangu ago mufudde ne ex wiiki 3 obutakkaanya ye mwafuna no mugoberawo kati otaba na ex oyo aba ex oba taba ex so kongambe ex alina kutandikira ku bbanga ki kubanyiza okugamba mbu ex nga teyalina x1 yali v1 yalina v1 ne ba ex teguggwa kakati v1 wange kyakaloza by the way x onokubanga muli mwaka gumu plus sikyo alina okuba x mwaka gumu plus olaba akugjamu n'enseko makuproba najjako nzita kakati one day nkunyumiriza wali eri wonna wonna wetwatandikira biki kati one day shuga mugambako nga umanyi mwana ebyaddala mpulira bino ebyokwanokwano biki bino okukoma wano kankugamba amazima oba tukiteera wano ugende ebibyo ninze ebyaddala nkwagala osoka nekangamba okakasa biki bikinga okamanyi bekesesasa okakasa kumbe nako kaali kakolaki nako kaali kanjagala dda banagenda okagamba kawo nti nkwagala tekateekawo mbeera mbu ate nze biki mpampamu obudde nerowooza ngagambye okay we can try it let us try tulabe wekigaana tetukiremerako naye nga tegolaba nkulabikira abalabikogezesa gobola nkulabikira abalabikogezesa era twatandikawo tutyo mpola ate katudukira tuli ba mukwano nakyovanga muvuka alina mukulubiriza
wandi badde oyagala mukwano gwo manyi bazadde baffe batugamba ngedda wasa mukwano gwo nga tubirabanga ebyokusaaga wasa mukwano gwo yagala oyo mukwano gwo kubanga oyo kyaliwo alina ebintu byatasobola kukola abadde nange kivanga ekintu ekimutwala kiba kinene watukira ogamba nti kati gwe nkwesonyiye boy kubanga alabye ku bakazi bange benkwana nga abalaba ndabye ku basajja abamukwana nga ndaba kati tugwa mu love tuba tugenda kuba mu love ya ddala era ekikyankalanya sugar kiba kimukyankalanyiza ddala niwulaba nka bino sibikaaba mbuno nkaaba mbu neekoza nkaaba kuba mmanyi obulumi bwakyo omuntu gwe mmaze naye ndooza emyaka 2 nga twemanyi okuba nga agendedde mu jasi lunaku lumma nkiruma kubanga tekibadde kyangu okitegeera oyo mwana gwolaba muyaayi batya nze kimbadde ekigamba bakyali bange ubanga tonnagaggawala tokwananga wife material kubanga tonnagaggawala tokwana wife material tomwetaaga nga tonnagaggawala wife material agenda kukusubya ssente anti kati wife material ogenda kubeera oli waka bakyalibo bakukubire nga balina kaddiiro otya okuvaawo anti wife material agenda kukyusa agenda kujja mu group sawa 2 aba akwagala waka omuyayi kyatasobola kukola liti pazo yabagamba buli muvubuka ayitagana afunayo ko omukazi omuyayi kubanga omukazi omuyayi oba namukwana sente oba namukwana ne bamwa sente ajazikwata akolemu bizino okukola naye anti wife material oba namukwana njakuga gundi nankwana ne sente ze yandi mwati tagenda zimuwa anti wife material yaba n'amazima buli kyaba yakoze abaagala akyogere gundi nonno gundi ankwana niba babadde agenda muwa sente agenda gamba gundi ankwana nina boyfriend wange niyo omwala omuyayi agenda kukwata sente ezo asibemu enviiri kati nze olwo olunaku werusookya yesi nga biganyemu nga sugar yalina okutetenkanya okitegeera nga yalina naye nga takubye essimu waka naye nga sente azitetenkanya mu basajja nga nange endaba gundi yali ankwana ono gundi yadda nnimirako kati nno sina kyakulya naye nga sente zonna nga bazimuwadde zijja ku ssimu yo n'otetenkanya naye nga omanyi ne gyezivudde emuwala omuyayi okitegeera so oba nga tonagaggawala funa muwala muyayi yagenda okutambuliza obulamu nga obwagala kubanga ye asobola n'okufeekinga nagamba kafeekinga ekino tusufune ssente ye abeerawo ng'akimanyi tulina kuba bulungi ye muwala omuyayi Sugar kati omuyisinga obuyaye bwe nnyo muyayi mwana oyo muyayi wange mwagala nnyo Sugar wange mwana okimanyi oli muyayi wange nkwagala nnyo mwana wanibadde tonteeka mu mbeera eno kati oyagala Sugar abeere muyayi wo ofunayo ne wife material nedda anti era omuyayi kati obuyayi kati kakugamba nti mbadde nkyakuwa wandisose kumbuuza obuyayi bukoma oba tebukoma oba nibuyayi bukoma timbadde era njagala okubuuza nti omuyayi atuuka ate n'afuuka wife material bulungi nnyo omuyayi atuuka essa n'afuuka wife material ng'olwomumaze ogaggawala kiki kyenkugambye oba tonnagaggawala towasa wife material wasa muyayi okitegeera wife material takyuka kufuuka muyayi wife material yaba wife material nate omuyayi akyuka nadda ku wife material eba character ye nga yakulawo atyo ye yakula buli kimu kiboganize takyuka mbwakyuke naye ate omuyayi atuuka essaala n'agamba kati tukoze bye tukoze sente tuzifunye ze twali tukolerera kati tukyayagala ki kyova nga ojasanga mu bizinesi nga bizinesi z'abasajja ezisinga kati okukuba wanene mu Kampala abasajja ateekamu omukazi era gwalaba nga muwala muyayi muwala ayiriba muwala omuyayi yaayo oyo kitegeera so osika bakasitoma si wife material obuteeka ku bizinesi yo agenda kulemesa bakasitoma abasajja abandiguze ku dduuka ali anti buli omu agenda kuba amwogerako nti gundi najja wano naye ankwana gundi nno obukadde abansaba ennamba otukaseera obagobeewo ogambe gwe gundi todda ku dduuka lyano naye ate ye omuyayi ye aba amanyi engeri gyajja bazanyisamu abajjemu ssente ye muyayi ye aba yajja kukola ssente ye muyayi kati Sugar muyayi wange mwagala nnyo lwakuba kati munaayi byonna byagenzeewo nkwagala nnyo muyayi wange kyoba osooka kumanya nti era sigenda kulekerawo okwetondera bagenda kwogera bingi babyogera dda twabiwulira dda kati Sugar waliwo ebintu ebimu byatakyasobola nakuddaawo gamba mbuno
atekeko nnyo amaaso kubanga mmanyi yes sigenda kumunenya ekyobutansonyiwa kubuno obudde nkimanyi kyayitamu kozi nga ye omuntu ku ngeri gye mbadde mulagamu n'engeri gy'adda mmanyimu yabadde surprise okanga nti nsobola oleeta omuwala ewaka kyo kyamukubyemu wala tubanga esani ogamba wette ate kati omulekera ani yomuyayewo kitegeera oli muyaye wange teri agenda kutegeera nga nze tubadde funa atizeewo boni gye tuzimbye badde nneneemukko okitegeera kati nze kagambye ekintu kimu nze Sugar mmanyi weakness zonna Sugar mmanyi ekimukabya mmanyi ekimunyiiza mmanyi ekimusanyusa mmanyi nze ne batanaba kunkubira ssimu kuŋŋamba nti ndiwe nti mba nalabye edda okusinziira ku ngeri gy'ayogeramu okitegeera oli ye mumanyi buli kimu ate era naye ammanyi nnyo buli kimu amanyi kikyendi amanyi ddi wenkirya amanyi kikyenjagala amanyi ddi wenkyagala naddi we sitakyagala amanyi obudde bwensekeramu n'obudde bwe sitaba kuseka kati oyo amanyi nnyo kati ndaba nsonga lwaki nkaaba nsooka nituna niŋŋamba kati kyenzimbye ne Sugar sikizimbidde mu wiiki emu oba lunaku lumu kitutte ebbanga kati muwala ki agenda okugumiikiriza kyenzimbye ne Sugar naye nkizimbe naye ngulaba kizibu ngulaba ti solina kusigala n'oyo gwe wakizimba naye kitegeera tubanga nnemeddeko ate era ngenda lemerako ngenda kukola buli kimu era wali baakomyewo ndi kuyita bayirawe ndikomawo ku interview kuba kati wano waka nenkugamba omanyi kyala wange wuyo akomyewo ewalesa ninga nkimanyi yajjako dda waawo kijatwalamu obudde wekiba waba wakudda agenda kukomawo bingi byakyusiza nalyeko Miki alina akavidiyo ke yakoze n'agamba oyo omwala singa okkiriza akomewo agenda kukiitingako oyo si ye Sugar yes fe abasajja ffe tukyusa abakazi kubanga teri muwala azaalibwa nga mwenzi just fe abasajja ffe tukyusa abawala kitegeera cause omuwala agenda nakuwa omutima gwe ate gwe n'omuzannyisa kitegeera n'olaba nga value tewali nafundika esanga naye laavu takyayina nga naye afuuse mubanda afuuse terminator ajja yajja naye nga ti first yali muwala mulungi naye engeri gy'omuyisaamu yemukyusa bano abakazi balinga baana bato omwana omuto asobola okuba nga azaaliddwa nga muganda nina akulya mu famire nga boogera luzungu lwokka katasobola kwogera luganda niwaba nga mama muzadde ye Semitego taata mama ye Namitego taata ye Semitego taata okitegeera kale nga bonna be bannanna okitegeera omwana n'akulira mu maka nga teboogera wadde oluganda talina wagenda kulusoma talina wagenda kulukoppa kulwogera wallahi tasobola lwogera era akula ayogera luzungu lwokka agiga buyizi luganda naye nga ate bamuzaala muki n'abakazi bato we bali bo balinga baana bato gwe kyomukuza omutwala woti gyalaga gwe omukwana ng'omulaga nti abakazi babawa ssente era wezinaggwawo ajja kunoonya amuwa ssente kubanga yakimanyi abakazi babawa ssente omukwana nga akimanyi ssente tewaba naye wemba nfunye enkuwa kyagenda okutwala olunaku lw'okyusaamu katono ku kkoodi gye watandika nayo olwaba agenza abalaba okyusa okisegeera abalaba okyusa empoziko nga yagambye nti katukoleyo bati kozi waliwo abakazi abakyusa abasajja lwawo kizibu okitegeera era kino nsiba nkibagamba abalenzi era ndikibagamba paka last oyo omuwala gw'oyina eyereeta ewa ku transport we oyo omuwala akubira essimu ku ya time we oyo omuwala ajja nga yambadde bulungi ku dress gy'otaguze olunaku singa lukyanga ku makya nakugamba dero njagalayo omutwalo ogumuwanga kubanga watuukidde okugamba omutwalo ogwo nti gumpe yegwa abalastiwe omukazi tasaba muntu gwayagala kibadde okimanyi omuwala nga kugala takusaba manyi lwaki anti aba atya ajja gamba gundi ajja kutuuka ekiseera ngambe bannange buli kimu abalaba omufuukira obuzibu
takusaba mbusigama mbu tasobola kukusaba naye abala bagenda kukalubizo tukesere omukyawe ate nga akwagala ati sije kagenda atobe ye abyekolera era webucha nagamba nti dero binkutte empaayo omutwalo kwata bukwase mutwalo gumuwe kubanga asokubanga bujje enviri abadde azisiba nga lwamu azimuwa ninga buli atayagala nga gayo ye bujja azimuwa nga bujja mugamba nenjagala kujja njagala ojjo ndabe ko leero ndabaako okitegeera nasigamba nti noba sente olizimuweddeko nga abadde asobola ozimuwa ninga ntalaba ayagala muwala agiyibakeko naye asobola okumwongera endala nalaba nga tesooka nagamba neda kansa kaŋambe eddero wange atisitero kamukabire nemigenda wa musajja oli kitinga ku boyfriend wange katira bawasanga nga naawe eddero gwagamba mpayo omutwala mugambye toyinaamu kati olaba agenze kukiyitingako anti kuba yakumanyiiza kitakusaba ne kati gwe kyogamba omukazi waba takusaba gwe batokimanyi nti kati gwe bw'osuubira amuwa enviiri ya wani akola kati wadde okimanyi nti no abawala mu Kampala wano eno naddala abasinga obungi akula nga bamuwa emitwalo 2 dero egyo emitwalo 2 naawe nyininyini omusajja olaba nga kiba kizibu okubeezaawo bagenda kumuwa emitwalo 2 naye nga omanyi abawala omuwala w'omu Kampala wano eno ekintu kyasinga okubeera nakyo nga kya layisi ku mubiri gwe ezo kibeera kizigo naye ogamba kukola lwala lwa bbeeyi ogamba kukola nviiri za bbeeyi ogamba kugula ngoye ajja kubeera mu expense y'amaanyi takusabye ssente omwezi guweddeko naye olinda omwezi ogujjira ogambe nti no kati ampeeyo olwo ebintu ebimu byolaba nga abakazi baffe babatwala sigamba mbu nno bali balina nnyo ssente ababatwala tebalina ssente abatwala abakazi baffe nno kankugambe abakazi be basinga okwagala bitono nnyo waliwo omuwala ali eyo nga just yekyayagala communication na time just kumubuuzaako nti how are you oli otya oli bulungi ndi bulungi nga kimumala waliwo oliye nga yekyayagala just bu surprise mpayo ka chocolate akolumu ebyengoye byonsobola okuyiriba nsobola okweyiribira engoye zange nenyambala so okwetwala mu salon tagenda kukalubiza kugamba nti dero mpayo emitwalo 15 egya salon ninga enviiri ezo enviiri manyika kugambeko ekintu kimu tewali muntu akyasinze kubeera surprised ng'omusajja atalina kyagaba anti buli kaseera agamba wow bebi akaviiri nga kakonyumidde wow bebi dressing nga yakonyumidde ye eva abeera surprised wow buwaawo tebugwa mukamu esegera ninga nayo kawawo basooka kugamba twalayo buchocolate si bwa bbeeyi kati abasajja abasinga abo batwali abakazi baffe nti ye amanyi omukazi obudde bw'okumuwa naki kyalina okumuwa tagenda kukwata dressers mugulire naye wana abafunyemu akasente nanga nti kasobola okugulayo dress 2 kanzimutwalire ewaka abeere nazo kimala ninga gwe kyogamba munno omukazi mu mwaka aba ayambaddemu dressmaker ninga kyogamba ezo dress 2 z'oba omuwadde kyogamba ziba zigenda mutwala myaka gyonna naye olw'okuba nti kavudde ku mutima oba kavudde ku omuntu gwayagala naye otaddamu kumuwa dero bimuweddeko kimukuwulira mukwano okitegeera nti bagirlfriend baffe sometimes babatwala nga sigamba nti nababatutte bo balinamu ssente babatwala olw'ensonga ffe tulowooza ssente yeekola buli kimu ntubako ebintu ebimu bye twerabira communication ne respect bye bifuga tewali muwala asobola kubeera watali respect oba tewaliwo taliwo naye ate asobola okubeera watali ssente bino ebintu byonna obimanyi shogodi akutolokako kati byonna byenjogedde byozere obulya temulimu respect na communication shuga ekyamututa yabadde communication enza okuba kali yadde disrespect because namulese mu nnyumba yo yes exactly naye bingi byakola nga simanyi siringiriza shuga kati omukazi ati asobola okugamba ngenze waaka
wakasa agenze waka no ebyaddanga tuzze mazima just baba nga bakutte bagamba bokatya mutuli abo omubbi kuno budde kati buli omwana nenya oleto kyo omukazi olwokuba bakutte nze kati yagala ogamba waliwo ddero gwe batakwatanga anti bagamba omusango gwe bakwatira mu kituli wali gwe bagamba nti gwe mubbi tekiba kibi baba tebakutte kiba kibi nga bakoze ki nga bakutte oyogedde bulungi wekiba nga tebalina bakukwata mu kimu kiba fine kati bakwata ekibeera nga tikiri fine kati bakwata kati nze bankutte kati mukunkwata kwange tekijjaako kiri singa badde tebankutte temantegedde nti fulama mwenzi era singa tebankutte mukazi kuvayo gamba mbuno namusanga n'omuwala temwantegedde nti nalina n'omwala gwe nalinde esewaka shuga nga taliiwo tewandi badde n'omwakitegeera ate era ne shuga kubuno obudde olwokuba sinaba kugamba nti no bamukwatidde wantu wonna tekimugjaako kuba nti no talina byakola nga simanyi kimuggyako kuba singa alina byakola byotamanyi asobola okuba nga alina byakola nga baŋŋamba tomwerabirangako ebyo bigambo bugambo naye nga ebigambo ebyo ebigambo musobbaamu ekituufu keera ku makya omukwate nga we yakwata kati bebi wange bagenda kugamba ebigambo bingi kyemanyi waliyo neyo baddero bangi bayitirivu bakugamba ate bangi ababadde bamulinze kyo nkimanyi bulijjo bangi abamulaba naye mubabagalana tossaayo kikyo obudde bwonna oyo omuwala asobola okudda oba abambadde bagamba abamuwala ekino kimu kye bataategeera kibanga nyumiza story eno nkulage mukazi namufuna ddi nti ze ndabye eshuga oyo vadda amuyinza obba mwana omwatuusi muvudde wala naye nga wano mwatuusi wayinza okuba sisuubya nti wasobola okuba nga bituyisemu byonna kasobola okuba muno kanene akantu kale yes kanene ku muntu gw'obadde tomanyi nnyo kati waliwo ensobi gye bakwatamu n'omuntu agikwatiddemu nga walayiwo otunulatunula n'ogamba naye ebyaddala bbanga lyembadde mmaze nefulamu ono mbadde sikirabangako osegera ye niwaba ono omuntu agamba ekimala nkooye ngumiikirize ekimala nkooye abantu babiri we banyiiganga nosanga ng'omwazzeeyo ng'omwatazzeeyo omwaba mutuufu waliwo omwagamba ekimala ddero kukwatidde nnyo mu bwenzi nedda kekaseera nkoze ki kitadde then wabaawo olina oli agamba yesu okukwatako nkukutte naye gwe gubadde gusooka tumanya tutya nti gwe gubadde gusooka ntankwatanga tasobola kwogera mirala gye yakwata nedda aveeyo abyogere oyogedde kati lwa nsonga kati okaaba nedda oyinza osanga aveeyo abyogere ebyo oyinza osanga nga awulira kati kisusse naye nga kisusse ki kisusse tewaliwo kisusse yensonga lwaki tetugenda sala gwa kawala naye era nange era njagala bategeeza mwenna ba tiktok family ba tiktok sisters baani ba anti byogerayo mubyogere naye obudde buna screenshots baddamu ne bazindaga nti nogundi yali ampika ate onaakolaki anti kati ogenda swala yesu okubyogera byo byogere deeyo okuba akagundiko okwane mukazi wange nga wonte onsiiga akasa musajja mwenzi oyo pakati kimanyi banniga bangi bali bamugamba oyo gayi abalita kusaana gayi mwenzi bwe kiri kuba tebabakwatangako naye olunaku lwe lunaakya nga shuga mwetondedde natukesa nangamba nkusonyiye onaddamu bimugamba bibadde omugamba byonna byobadde onjogerako nti ndi mubisi saana onaaba onaasobola okuddamu byogera oba onaamusalira omusango kijja bakushuga mairaavu saagala ofune ensonyi mbuno ofulama kati bandaba ntya nga nzizeeyo tona kimu kibi nekimu kyewakoze mairaavu tona kimu kyewandegeddeko kikutiisa kujja wange timanyi nze asinga okutegeera abantu jasi bagenda yiga buyizi kwagala tuli musajja agenda kwagala nga wembadde nkwagala nti era ndi kwagala paka naye wayiga nayiga omwagala nze kuva nnaku namulabako bati namwagalirawo waliwo naye yamulabyeko
Nina mwagalirawo. Ebale nnyo. Era kati. Nze kusaba busabi ebyokwetta tebiriimu. Depression buli mwaje. Nedda nti kati depression jukya zibeera zabika. Waliwo depression kisinza depression ezevudde ku ki? Depression y'omuntu gweyagala tewoona. Ojja kuyiga okuba naye. Tewoona kibanga unagamba mbuno ofiiriddwe omuzadde. Tekigenda kuwoona. Kiwoona naye obeerawo nakyo. Depression y'omuntu gweyagala yesu osobola okubeera nayo naye kiri bulaba abantu abeeyagala kikubaako. Bankovu. Ne walifuna omuntu watya oshegera kati toba tulina ba ex baffe tuba ne ba ex baffe betwayagala nitubeera nabo emyaka nga 3 ninga toshasanako ninga n'olunaku lwagamba nti agenze tesobola kuwa impact nga nti shuga nga gyampadde kusinzira ku nze cause in outbreak CSOs nze bamenyako ko omutima buladi n'entambula n'enfuluma mu nnyumba wenti sawa mukaga gwakyo nga sinagendaze ninga nfulumye ngenze ninzigala nawo bamenyako omutima n'entambula nga ndi mu taxi nampisa wembeera mami wange nankubira essimu mami wange anzaala naŋŋamba kiki ekigenda mu maaso ne mugamba oli mwana muto togwadde mama wange anzaala nambuuza mutabani ki ekigenda mu maaso ne mugamba mami bino bireke tojja bitegero kyali mwana muto aliko oshegera naye mbadde nono omwana ebbanga sigenda gamba nti ddene nnyo kubanga lwo omwana gwe nabeera naye myaka egi ena nituwekyawa nagenda ngenda gange wewawo yankyawa naye saalumwanga nti wennumiddwako n'omwana just tuli mu 2 years nga mumanyi shuga naye kitendaba nga kinene nnyo kisusse kubanga waliwo omuntu asobola okujja mu bulamu bwo n'amalamu akaseera katono ninaakola bewazaalibwa nabo bye batasobola kukola. Kiki kye nagambye wali nti osobola okuba nekyaliiwo ng'omaze naye ng'omulabidde na ku kyaliiwo kyokka ate ku kyaliiwo oli gwe wamulabirako ye ne mwekyawa naye ate ono ye n'akubeererawo nnyo nekyaliiwo byatasobola kukubeererawo n'omwagala nnyo okusinga nekyaliiwo gwe wamulabirako ate n'ono naye waali nti eyamundaga yali girlfriend wange buno obudde twewalana tuli kabwanango oshegera nti kimuluma atekawo bingi ajja njogerera ebigambo bingi nnyo era alina tiktok awo gwa dating tiktok star omwana yo mumanyi we mwogera erinnya osobola mutegeera kubanga adde alina tiktok gwa dating awo bakati bagobye kawawa genda kitegeera so ono mwana ebbanga limaze naye ttono byakoze bingi byenamala nabo ebbanga eddene bye batakola. Atulaba ku Brown Skin Events YouTube channel embozi ya Fulama teggwa malojja emitima gyasisinkana kati emitima gyekabira. We wish you the best. Ngolinga asanyukira ati break yange ne mwana ddero oyogera obuntu sisanyuse obasimanya mwe bati we wend in tears nze nkolera abantu ddero sikutegeereze ngejo oyogeramu ngejo mbuuzaamu oli yange yasanyukidde ati break yange sasanyuse kati baba kukubya ati nagudde mu motoka ate kikyandimpisizza bubi kati okusinga nekino negayirako omukazi akomewo wakati kyekiddako anti wegayirire kyekiddako anti kati mbikoze byonna oyagala kufukamira nsobola Brown Skin fukamire muganda wange fukamire wawondabire obulungi wa kamera fukamire lero sifukamirira gwe tunula eri bebi wange sugar nkoza abasajja tebatatera kukola kino ekintu abasajja bangi nnyo balabanga disrespect kitegeera alabanga omusajja okumufukamiza wansi kintu kibi nnyo
kakati nno balina kye batamanyi nti nze nsobola n'okwetta ku lulwo bayinza olaba just okufukamira ne balowooza nti kantu katono tebakimanyi nti tusobola n'okusalako enviiri ku lulwo bebi wange yes nakola ensobi naye neetonze omusajja alina waakaabanga ezziga lye n'agamba nti bebi sonyiwa bangi tebabeetondera owudde neddera wuno yennyini adda alabanga ekintu ky'okwetondera omukazi kizibumu naye nze nkikoze nze satta muntu yes nakiyitinga naye nakkiriza kitegeera bamisaba kunsonyiwa nsonyiwa mayira ndikubya viivi amaziga gonga kaabye buli kimu nkikoze saba kunsonyiwa lero negayirirako omukazi mu byabagalana sissaayo kyange kale naye ntegedde ogwa mu byabagalana sissaayo kyange amimadde nsaba busabe nsonyiwa nkimanyi vidiyo ogenda ziraba naye nkusaba onsonyiwe bambi nsonyiwa nsonyira ddala Flama manje ngenda kunoonya sugar waliwo bibyo tatugamba there is a lot that you are hiding we are going to look for sugar atugambye side ye tetugenda kusalira musango katuchaka tuulira ogwakawala alright kati poziko ne kya kyensembayo nga ngamba sugar kale Macpro ina shoye ngenaku z'omwezi 8 March Friends of Macpro tuli ku Holas cafe kale oba uli nga tuyagala kwogera nange ati sitangu mu kifo obeeremu kubanga nja kuwulira nti mwoli nze kasankulako bulabi bwenti ne oba nga ndi ewantu wooli nja kitegera nti yes sugar waali ngenaku z'omwezi 8 kale ngenda kugulira tiketi ne bakyalibo bonna boyagala babeerewo bo bajje ayinza batayagala nze n'oba togenda kubeera nange takyayagala kubeera mu kifo mwoli kati lero oli mu kwongerayo nsonga zino ayinza batayagala kubeera mu kifo mwoli tayagala kwesembereza ngayagala obeerawo lwaki omutegeerera abakubeerawo ne Macpro abeererewo mu Macpro muwagire naye nga tayagala abeeremu nga ne Flama mwali omanyi ki kale itsoka ajje abeerewo itsoka ajje kale niwe batagenda kujja ngaaga kubeerawo Macpro nze sigenda kujja yajje ningina mugulira tiketi zonna zayagala then yajje ngenda munoonya ngenda kunoonya sugar naye reply ajajjeko right naye lero ndabange ngejogera okugeramu ne sugar tegenda kuleeta mawulire malungi agenda bamalungi kwanza mbyabagalana onkubye ennyakasa byannaku simanyi lwaki nseka oli tiimi to ready in tears nawe wange ndiwo nabye basajja bange wabalabye naye basajja bange naye Macpro yasuseewo obususi si musajja wabula oli top ye musajja wange nnyo era nekanze nnyo okulaba nga ali mu kkubo ddabula ne ngamba ya kitegeera kati yasusse kuba muganda wange era kiri kyoyogedde ekiri afuuka taata ngambadde wano nga kugambye zonna service zonna weeziri ewaka ogala kunywa ki bakiri ankwatira ddala ng'omulwadde nze gwaba ndi mulwadde bayirawo omulwadde wa mutima ne gugenda wona abalungi ndagala nnamu ati nga tebanatwala gw'oyagala omuyimbi omu yayimba n'agamba guluma yakola ki yaguza kati gwe waguza gwina okukola ki abalungi ndagala nnamu ngolwo tebunakujja mu kituli Franskino kaneregereze Flama ako ketusiseemu munange kaba kamuzza engulu mpola mpola katukusabire hatuburekeone amina bw'anaaba akomyewo inshallah tulina mu kisiibo naye omukazi andeka atya mu kisiibo bw'anaaba takomyewo it's okay baby love you Moses Radio yagamba bwe bibawo ebityo nga bakukyawa Branskin YouTube channel my name is MC Dero badene Flama omukyawe peace and love